Yes, alright. Tuba tusimbudde. Oli ku Yugi Update TV ko sinzido bango tuwuliriza. Tutandise n'ekifaananyi ky'omukyala oyo amanyikiddwa nga Mario Black. Ono nno omukyala twamuwulirako era twamwogerako naddala omwaka oguyisaawo nga gunaatera okuggwako nga twakava nga tunaatera okuyingira ebiseera by'akalulu by'okulonda so ne mu kulonda ebyatiikirira nnyo. Ono nno omukyala yamanyikiddwa nga Mario Black era mukyala muzungu naye nga munnayuganda era ambasada mulambo w'eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya Brazil. Era bannayuganda gye buvuddeko bazze beemulugunya nga beebuuza nti mu Uganda yonna yonna ennamba baabulwamu ddala omuddugavu munnayuganda asobola okuba nga atwalibwa okubeera nga ye ambasada w'eggwanga erya Uganda mu Brazil. Kino nno kyatulema okutegeera, twakyebuuza naffe ne tukivaako. Buli yagenda nga maaso n'okunoonya ansa zaakyo yakikongokako bukongosi bukungu ng'enkuyege ku ggi nanti nga newoogezaako kisunaasuna gye biva ne gye bidda nga bye bimu. Oli ku Yugi Update TV kosinzidde okuba nga otuwuliriza, mbalamusizza akabali mu diaspora mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV. Kaakati embeera enge emugagidde embasa eno okusinziira ku article efulumidde mu Red Paper ng'eyanika obuziina bw'omukyalo ono obukulembeze bwe bw'azze atambuza mu ofiisi ye nga ye ambasada mu embassy eya Brazil. Kugambye omukyalo ono yamanyikiddwa nga Mario Black era nga ambasada mulamba mu ggwanga erya Brazil, mu ambasada wa Uganda si wa Brazil. Gye buvuddeko eggwanga nga ligenda mu maaso n'okutabanguka nga twakava mu kalulu, bannayuganda nga bagenda mu maaso n'okujeezebwa, bannayuganda nga bagenda mu maaso n'okutuntuzibwa bawambibwa, byonna ebyagenda mu maaso mu kulonda ebyaliwo ono omukyala yali abyota buliro. Ngeno bannayuganda mulaajanira okubaawo n'omuntu ayinza okupresentinga ensonga zammwe eri mu mawanga ag'ebunaayira mu foreign countries esobole okuba nga oba oli awo ziyinza okubaawo omwaganya okwerwanako mulwanire ku ddembe lyammwe. Omukyala ono byonna byonna yali abiziga era ng'abiraba. In fact y'omu ku figures ezigenda mu maaso n'okuwagira enkola ya gavumenti eno eya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kubanga kyenkana wobaliriddemu kuva Mwami Yoweri Kaguta Museveni we yali obuyinza, omukyala ono yabadde ambasada wa Uganda mu Brazil, abadde takyusibwangako. Kakati article efulumye mu Red Paper ng'eraga ambasada wa Uganda mu Brazil era nga simulala Mario Black nga kiraga nti woofiisi ye ejjuddemu enguzi etagambika. Byonna byonna babijjeeyo ne bamwanika obuziina. Jjukira ono akyayinamu n'ensonga okuba nti no yajeemera European Union. Tujjukira bulungi nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yakasubmitinga ensonga ze mu European Union. Wabula European Union mpulundi ogwokubiri yateesa era n'ereta suggestion tekuguno omulundi gwokka Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine tagenda kukiika bw'omu, wabula twetaaga katukowole ambasada Mario Black o ambasada wa Uganda mu Brazil ajabitebye. Lwaki eggwanga ligenda mu maaso n'okubeera nga liyigganyizibwa? Lwaki bannansi bagenda mu maaso n'okubeera nga bajeezebwa? Lwaki bannayuganda babonaabona? Lwaki okulonda kulinganga military operation mu ggwanga erya Uganda? Bino byonna nga ambasada ali okumpi, engeri gye yali nti no yali okumpi yali alina okuba nga abitebya. Kakati nno munnange bwe balaba nga musajja waabwe Mario Black bagenda mu maaso n'okuba nga bamusuya akamu n'akataano ng'era alina obbitebya mu maaso ga samiti, Uganda kyebeewandiika ekiwandiiko ng'egamba nti ambasada tagenda kulinnya mu samiti eyo era tajja kulabikako
era omukyalo ono teyalabikako. Ne twebuuza kiki bali bagenda mu maaso n'okukukulira era n'okkweka. Ebbanga lyonna mwami Yoweri Kaguta Museveni agize afuga eggwanga erya Uganda naye ng'alifugira ku mudumu gwa mmundu. N'ekirala kyabadde agenda mu maaso n'okufugisa eggwanga lino kwe kuziba bannayuganda amaaso obutalengerera buziba obutasobola kulengera biri wala. Mu ngeri mu kakunizo k'abafugiramu nga tayagala mukalingirizeeko yadde ku extent nti kyali kimwetaagisa okuba nga asitulayo ne ambasada ow'eggwanga eddala omufuula munnayuganda asobole okunywerezebwa mu buyinza. Bano nno oyinza obbalaba nga b'okusaaga wabula ze mpagi luwaga gezimu ku mpagi bwe ziba mmeeza ye gamu ku magulu agayimirizaawo emmeeza y'obufuzi eri mwami Yoweri Kaguta Museveni mu ggwanga Uganda olw'ensonga nti bano be bamusuulirayo akabega. So twandestimatinga okumugaana okugenda mu samiti kyali kigenderere era nga balaba singa kamutanda n'alinnyayo ajja kuba ayokyezza, tajja kubaako ngeri kigyabitebyamu. Kino nkigambye gwe obutaddeyo kulowooza nti nebigenda mu maaso mu Uganda bano abasajja tebabimanyiiko. Babimanyiiko whereby nti tuyina n'omuzungu mulamba mu embassy y'eggwanga Uganda, bamanyi buli kimu ekigenda mu maaso. Era bamanyi ne mwami Yoweri Kaguta Museveni byagenda mu maaso n'okukola, byagenda mu maaso n'okutuusa ku bannayuganda. Kakati ekiwandiiko kifulumye nga kyanika obuziina bwa ofiisi eno nga wejjuddemu obuli bw'enguzi n'obukenuzi obusukkiridde, ate ng'ekyewuunyisa ssente za mubi bwa musolo ze zitokomoka wano. Mu kusooka omukyalo ono weeyatinkirye nnyo ku social media. By the way, gwe gwali omulundi bannayuganda okutegeera nti no balinayo n'ambasada mu Brasio nga si munnayuganda wabula nga muzungu. Twakitegeera gusooka era n'agenda mu maaso n'okwewozaako. Ebimu bye yayogera ngenda kuba nga mbibaleetera tubiyiseeyiseemu mbere nga mbibajjukanya. Kakati lipooti efindings ensonga zino wammanga mu bukulembeze bwa Mario Braka nga ambasada w'eggwanga erya Uganda mu Brasio. Lipooti efulumizza ensonga zino wammanga, ezimu ku zo financial mismanagement. We twogera ku financial mismanagement nti obutasobola kumanaginga nsaasaanya ya nsimbi ebeeweereddwa omuntu oyo, kubanga jjukira zino ssente ziba za mubi bwa musolo, ziba zirina okubeerako embalirira n'ensaasaanya. Kakati missoni eno eri mu Brasio yalipootingiddwa nga kigambibwa nti no erina unpaid debits ezitotolinga mu mitwalo 7,200 eza dola ze miliyoni 305 eza Uganda. Era erina ezina mu ONSS areas saako ne mu penalties amabanja gano nibo banga gali mu embassy etula mu Brasio etakulemberwa mu Uganda ekulemberwa omuzungu. Ekyo toyina kukyerabira. Omukyalo ono nagge bamuyita Mario Braka, ye ambasada wa Uganda mu Brasio. Ekyo saagala okyerabire. Yayatiikirira nnyo n'okumanyikibwa oluvannyuma Robert Kyagulanyi Ssentamu okusabumiitinga oba okukiika mu samiti mu European Union. Ensonga zonna ze yasabumiitinga zaaleetera abakulembera abatula ku lukiiko luno okusamonalinga Mario Braka alabikeko mu kakiiko naye teyalabikako, ng'akimanyi ssaawa yonna embeera ng'eyali emaze okuba nga emugagira, kubanga buli mwaka embasi eno ebadde eweebwa ensimbi era beebuuza ebbanja eribanjibwa wano lyaki. Tukyeyongerayo. Nagambye oli ku Yugi Update TV k'osinzira okuba ng'otuwuliriza. Nabagambye gye bujjako ngenda bbawa ebigambo bye bye yayogera nga bagenze maaso n'omusamonalinga abeeko byatebya mu European Parliament. Weewaawo yagaana okukiika n'akolwako interview outside, era interview gye yakolebwako nga naye agenda mu maaso n'okwogera ensonga ye naye ngena gikuleetera buli kimu tubeere nga tukyotabuliro.
ebyabadde mu report eno yafulumye mu red paper mulimu missing assets. Bwe bagamba missing assets mulimu assets bibanga bizimbe byenkulaakulana ebimisinga. Kitegeeza ki? Assets ezimu ezibadde zimanyikiddwa nga za Uganda zimisinga wansi w'obukulembeze bw'omukyalo ono tebimanyi wa gye byalaga. Abanoonyereza bagenze mu maaso n'okutunuulira ensonga ya trial eya mismanagement era ne bazuula nga mulimu high value assets ezibelonginga ku embassy eno ezimisinga eziri high valuable eziwalirwamu omuwendo ogw'amaanyi omunene era nga zayina kubeera nga za embassy eno eya Uganda mu Brazil ne kati nga zimisinga tezimanyikiddwako mayitire. Assets si ssente. Wetwogera ku kigambo assets twongera ku bintu ebinene ebiteereddwawo ebyenkulaakulana ogeza ng'ebizimbe, projects ez'enjawulo, companies, ebintu ng'ebyo, amamotoka. Kati assets zino bakizudde nga zimisinga tezikubikako kya mulubaale wansi w'obukulembeze bw'omukyalo ono Maria Braka. Nkugambye tugenda kubanga tubiva kumukumu buli kimu ogenda kubanga okitegeera. Ki ekirala kibazudde? Lipooti kikyefulumizza poor performance. Efulumiza ensonga ya poor performance nti we bali balabye embassy eziperforming obubi mu nsi yonna embassy za Uganda eno ya Brazil yasusse. Bagamba eno embassy ekolera ddala bubi nnyo erina poor performance era tebamanyi na bigendererwa byayo byebiriwa kubanga by the way bannayuganda abamu badde banyenya n'omutwe nga tebamanyi nti oba balinako ne embassy mu Brazil n'eggwanga erya Brazil by the way nga tebalimanyi naye ng'eno embassy etukumibwamu omutimbe gw'ensembi. Goloza mission yayo ebadde ki eri Mwami Yoweri Kaguta Museveni? Lwaki embassy eno etabadde active kiri awo ebanga esuulibwamu omusimbi ogujjudde wee gutyo obungi? Olaba eggwa amawanga gano agaakulaakulana nga America tegamala gaplantinga gasetolinga embassy zaabwe mawanga. Basobola n'ogijjawo wano baga Uganda tesaanidde kubeera n'embassy ya America ne bagamba katugiteeke mu Kenya. Abanayagalanga okulinnya okufuna visa mujje nga mu ggwanga erya Kenya. Era embassy ezimu wano mu Uganda tuze tuziraba nga zisibako zaamuka Uganda olw'embeera egenda mu maaso ekonomi saako n'omusolo ne baga twabudde tulekulidde era ne bassa bbendera zaabwe ne balaga nti no embassy zaabwe bazigaddewo mu ggwanga erya Uganda boolekedde mawanga malala. Kati ensi ezimu ennene tezimala gateekateeka bw'embassy mu nsi ezitategeerekeka era balaba nga ensi terina nnyo mugaso eri ggwanga eryo. Tebalaba lwaki baba balyonooneramu ssente okuplantinga oba n'okusetolinga embassy mu ggwanga eryo. Naye Uganda olw'okuba nti no ssente munnange tezibaluma za mubi bwa musolo si bibazikola bo beetegefu zisaasaanya nga ebaagala oba mu ngeri egasa oba tegasa, mu ngeri eri violent oba etavioletinga. Tusobola okulemererwa okuyingiza LC services mu Uganda ne tulema okukola enguudo wabula ne tugenda ne tusuubula tear gas ako n'ebimoroka bikawanda masasi okusobola okulaba nga tugumbulwa bannayuganda bonna aboogera ku bikyamu bye tuba tetukoze. Abanayogera ku nguudo ezitali nkole abajja bakuba tear gas kyokka nga ne ssente ezagula tear gas zaali zisobola okumala okukola ezo enguudo ne watabeerawo bwegugumbululo. Kati ly'eggwanga lye tulimu. Kati lipooti efulumye ng'erindicatinga poor performance eri embassy y'omukyalo ono ng'oggyeko nti nabadde aspendinga 98.3% ku ssente za Uganda ezimuweebwa ezibabibwamu bilioni 6,769. Nkugambye abadde aweebwa bilioni 6,769 bilioni za Uganda, ssente za Uganda zibadde zimuweebwa era nga spendinga 98 ku ekyo ezimuweereddwa 0.3 kitegeeza abadde alekayo 0.17 awo bw'abadde alekayo. Ye budget ebadde emuweebwa buli mwaka
era nga mission ebadde receive kigamba receivinze 0% compliance era eremereddwa okumplementinga plans zaayo ezisinga era nga terina outputs nazimu zeekoze kyokka nga buli mwaka ssente zibadde zikyagenda era nga ziyibwayo. Kugambye tuli ku Yugi Update TV mikwano gyange kosinziza okuba nga owulira gwatanatweyungako wansi wala ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Ebintu bino w'obiwulira oyinza okugamba tebiyiiyo, oyinza okugamba obisoma mu katabo naye ng'eggwanga lya Uganda weeriti weriri. Tugenda mu maaso n'okudaaga ekonomi yaffe buli kadde ng'egenda mu maaso n'okukkirira. Ng'ebintu bye tusigamu ssente tebizza magoba eri ggwanga. Tosobola kuŋŋamba nti eggwanga lifulumya naye nga teriyingiza. Ogenda kusebulayizinga otya ekonomi? Embassy ya Brasio tegasa Uganda okujjako ginyunyunta obunyunyuusi. Kyokka nga n'abatunyunyunta si bannansi wabula bamawanga ago. Naye okuba Mwami Yoweri Kaguta Museveni yakyawa eggwanga lye, zisiraba ku mukulembeze yakyawa ggwanga lye nga Mwami Yoweri Kaguta Museveni, talina kyali agaliza. Gw'ononjulira gw'agamba nti nalina kyali agaliza, kubanga singa yali akwagaliza yandibadde akusongamu n'agamba nti omanyi gw'obebera ambasada w'eggwanga eryo. Ekyo Amin yali tayinza kikola. Munnayuganda asigala ali valuable ng'era aweebwa ekitiibwa ng'ali value. Yali alina okulaga value y'omunnayuganda ne wano kyayongera kussa value ya munnayuganda na kumwewula ng'alinga asindika akabonero eri amawanga ago nti bannayuganda tebasobola era nga naffe atulaga nti tetusobola. Tekikosezza ffekka wano ku ssente zaffe ezitwaliwo ez'omumi b'omusolo wabula n'okuttattana ekitiibwa kyaffe nga bannayuganda otuwewula nga balaba nti nno oba oliawo mu Uganda tewali muntu ali fit kutuulamu embasa eyo. Ekyo nayo kirina engeri gye kyatuwewulamu. Kati ku bajeti ebadde efulumizibwa buli mwaka ey'obuwumbi 6,769 bajeti eno erondoddwa ng'ebadde ekozesebwako 98.3% ku bitundu ku ssente zibabawa naye nga tewali output. Implements tewali zituukiddwako, tewali ssente zino mu bufunze tewali kye zikoze. Kitegeeza ssente z'omumi bw'omusolo zibadde zifiira bwemage. Ssente z'omusolo zibadde zifiira bwemage. Wakati mu Munnayuganda okugenda maaso n'okubonaabona ng'abalwanyirizi manyi embasa zino liba ggwanga ddamba mu nsi endala. Kati ebiseera ebisinga bannansi bafuna ekibanyiga nga bali mu diaspora nga bali mu buwaŋŋanguse badduka ku embasa eyo ne bateekawo embeera ey'okwekalakaasa okuwalaatinga eggwanga lyabwe nti ebigenda mu maaso tetuli basanyufu nabyo, temuyinza tuterawo mbeera eyo. Kategedde akantu ako kibanga kikola ekiraga nti tetuli basanyufu wadde n'omulundi n'ogumu. Kakati Mariam Black yazaalibwa mala okuwa ku details ze omukyalo ono Mario Black. Tugenda kuba nga tubiyitamu mpola mpola. Oli ku Yugi Update TV. Omukyalo ono Mario Black, yes, gwe nkuteeredde awo. Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda maaso n'okumwewuunya nga talabanga muzungu wa mulugube era atayagaliza ggwanga lya banne libeere mirembe ng'omukyalo oyo. Kaakati nno ggwe mukwano gwange yazaalibwa mu Netherland era yazaalibwa mu Netherland n'atwalibwa n'anineutralizingibwa okubeera omunnayuganda ne bamutusibako nti munnansi wa Uganda. Era mu mwaka ogwa 2012 we yaweebwa omulimu guno ogwa mission okubeera ambassador wa Brasio. Era lipooti eno efulumiziddwa
njagala nkutegeeze nti egoberebwa ne incidence yaliwo mu February y'omwaka guno ogwa 2026 we yasamonalingibwa n'akoola mu European Parliament arespondinge human rights violations okutyobola eddembe ly'obuntu okugenda maaso mu Uganda mu mwaka ogwa 2026 mu general elections. Buli kimu ekyagenda maaso ekyaliwo nga baagala omubuuza akana n'akataano. Newankubadde yakoowoolwa nkugambye omukyalo ono teyalinnyayo. Nkugambye Uganda yawandiika ekiwandiiko, gavumenti yawandiika ekiwandiiko ng'emulaga nti tolinnyayo, togeza n'olinnyayo wadde n'ekigere kyo. Era ne bavaayo n'ekiripooti nga kigamba Uganda tuli beetwaze, twetegerera ku byobufuzi byaffe, kisobola lwaki mugenda maaso n'otulingiriza. Tetuganye yensonga lwaki ndowooza baagaludde okuleeta sovereignty bill eno, baagala okukakasa ensi nti beetwala. Okwetwala tetukinaako buzibu, wetwale nga tutwaliramu munnansi mulekere ebbeetu. Okwetwala kitegeeza nti no munnansi agenda bonaabonera mu nsi yo, abule n'obwekyukiro nga talina buyambi, amawanga amalala gagaana okujja okuyamba. Sovereignty bill eno kyeringa kyetegeeza ekintu ekyo nno kikyamu nnyo, kikyamu ddala. Kakati kabukkuse bamusamunalinga abeeko byatibya byannyonnyola n'agaana tiyalinnyayo. Kakati sawa zino bamuliko, bamukozeko investigation. Buli kimu kye bakozeeko investigation mu butuufu balabye nga eggwanga erya Uganda lyonoona ssente z'omubi w'omusolo. Embassy erina poor performance, missing assets wansi w'obukulembeze bw'omukyalo ono bwe yatwala mu mwaka gwa 2012. Financial mismanagement, ssente ze bamuwa tebalaba kye zikola. N'omubuuza nti ssente ze bakuwadde zibadde zikola ki, naye kennyini tayinza kikunnyonnyola omukyalo ono. Kakati ebyo nga tubitadde ku bbali. Kakati bamunoonyerezaako ku spendinga kwa ssente zino biliyoni 6,769 balabye nga tebigatta era tebimaakinga. Bagambye tebigattako. Webakoze okunoonyereza basigadde beebuuza ebibuuzo bino nga babibuuza ki ekigenda mu maaso, bye tutunuulira nga tebimaakinga nga ssente outflow nga temaakinga na ssente ze bamuwa. Kati bw'obeera nga ggwe Munnayuganda nkimanyi muli eyo mwebuuza, nammwe kennyini temumanyi kiyinza kuba nga kiddako mu mbeera eno. Naye nze nkugambye nti bw'oba otunuulidde Uganda yalina assets ez'amaanyi, buli embassy ebeerako ne assets zeekola mu ggwanga eryo ddala, naye n'ezaamuweebwa zennyini tezirabikako. Kaba kabonero ki? Kikulaga ki? Kaba kabonero akakulaga nti nno Mwami Yoweri Kaguta Museveni ayina a certain mission behind this lady. Ono omukyala ayina omulimu gw'amaanyi gwazanyira Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga tuzze mu by'okusaaga, kubanga ezo ssente oba ozitunuddemu teziyinza kuddawo ne zoonoonebwa. Tewali nsonga waki Uganda ebala budget y'essente ezo n'eziteeka mu embassy eno. Ate nga n'okutandika okuvaayo nkiwa n'abali mu gavumenti abamu, tukkirize oba tugaane, omukyalo ono mumutegeredde wano ku Kyagulanyi ng'ageze mu European Parliament, era mumwebaza olw'okubazibula amaaso. Nammwe kennyini ebimu bye muteekamu ssente ne bye muteekako emikono temubimanyi, ne bye muteesaako temubimanyi. Nalaba wano Kiryowa Kiwanuka ng'agenda yayisa budget eyo yagikwata, naye budget yagenda otuuka yeeri nga mulimu bye bayita de ba locals. Ekyewuunyisa nga bamemba ba Parliament bamanyi ba locals be baani, nga kampuni tebagimanyi naye nga buli mwaka ebadde eteebwamu budget okuweebwa omusimbi, nga n'ebigendererwa by'essente ezo tebazimanyi. So ebintu ebimu we tubagamba nti nno opposition eno eriko ezibudde bannansi amaaso saako n'abo abali mu gavumenti. Waliwo abantu abali mu gavumenti nga bali omwo bali dormant nga bo bavugibwa tebamanyi kigenda mu maaso mu Uganda. Naye ebimu ebigenda mu maaso opposition byetuka nga babyeka baga na kino tubadde tukyenyigiramu.
abasajja baliyo beekanga bwekanzi kubanga ye mwami Yoweri Kaguta Museveni yagamba okulonda constituency nnyingi yali anoonya ababaka mu parliament banaamuyambako okuleizinga mikono mingi. Gwe n'obeera tolina mugaso ng'ogenda tuuka eri osumagire ye yatakwinaako buzibu. Okitegedde ekintu ekyo. Nabasuubiza obbaa ku mukyalo ono ng'agenda mu maaso n'okunnyonnyola byannyonnyola okuvevenga bye yavevenga. Even if we look at our neighbors, Kenya, they never had that sort of bad governance that we had for a few decades. So now for 28 years we have the NRM government in place, and it's giving us the peace and security that we need. So I would say that Ugandans should not fear that the land is going to be taken away. What we need is we want to enable them to grow and develop, and we cannot do that with our own structures. We need foreigners to help us with those. So let foreigners come and invest, form joint ventures, that's our priority and our preference. But if they don't want to have those with our local people, let them at least take care of the community. So I said, if a large investor comes and he wants 1,000 acres, yeah, and there's squatters on the land because people live everywhere. Even if you have a small hut, you know, you're living there. You have been living there maybe for as long as you know, your ancestry goes. Yeah. People should not be uprooted from that. That brings about a lot of conflict and cultural impact it has. It disrupts societies. It's unfair to the people. So what I would always like to say, if you're getting a 49-year lease for 1,000 acres, why can't you give 100 acres to the squatters and they live there? You promise them to build a school, not promise, deliver. That is what is wrong sometimes. You know, you can't just promise, you have to deliver. You build a school, you build a community. They will not really object to a better life than living in a hut without water, without electricity, without healthcare, without education. So I think, investors can actually, I mean, the local people should be able to benefit, and that's why I encourage investors, whoever I talk to, that, 10% of that land, there's plenty of land, just make sure that you deliver it, give them a few acres so they can still continue doing their holding farming, because they are going to benefit from it. And if they at the same time can work on the land, then that's fine. They can even earn some income, which also supplements the little money that they are making. So I think it is still, we have to take care of the communities. Luckily in Europe and the Western world, they do attach a lot of value to the social corporate responsibility, which is something that I think you cannot just work there and start chasing people off the land. No, they are the people that you work with or that you're supposed to care for. That is why you are investing in Uganda. So one of the most important thing you said, according to me, was that come to Uganda and work with Ugandans. And you have also mentioned the case of social corporate responsibilities. What's the future according to the Ugandan government when it's come to these two things, working with Ugandans and social corporate responsibilities? Right. Well, I think the future is very bright. As I said before, I think the 21st century is the century for Africa and for Uganda, and I think it's already noticeable. We have a lot of investments, foreign direct investments, and so people can work. Olya statement z'omukyalo oyo ogamba nti no yali mutuufu. Yes, weewaawe ku side emu yali mutuufu, yali agezaako owola ba investors. Naye kye bakola ba investors bano we bajja mu Uganda babateeka under someone or under a certain company ez'abamu ku banene abali mu gavumenti ne kifundikira nga kiyambye abo abanene era gavumenti nga bannansi tekibayambye. Investment nga woogambye, ng'omukyalo no waagambye nti wobanga oyina ettaka, tugeze oyina ika nga 2, baagala oteekawo essomero mu community liyambe, bwaki tobaazika ettaka eryo ne bakolerako ne kiyamba communities. Tetulaba nga investors ajja mu Uganda ng'aleese enkulaakulana, gavumenti n'etamwesooka, gavumenti yennyini yeemusalirawo. Esobola omugamba genda erwakitula, genda wa? Gavumenti yaffe erina obusosoze mu mawanga. Katoyinza kujja ng'oli investor ng'ozze ng'oyagala kulaakulanya mu Central ne bakuwa omwaganya, kubanga Central bagiraba nga yakulaakulana nnyo emyaka giri emabega, kubanga abazungu baatuukiranga wano. Kakino tebayinza kiwa mwaganya. Ky'oba olaba ssente ezibadde zisinga obungi ezibadde zikuŋŋaanyizibwa zitwalibwa mu Mbalala nga bazimba Mbalala City, baagala gigeraageranya Kampala n'Ekigaanyi. Ezo ensonga ezimu olina ozitegeera. So tuyinza osanyukira
okukyamuukirira olw'ebigambo omuntu by'aba ayogeddwe, naye ng'ebikolwa ebiri behind ku bigambo bye ate birala nnyo. Kino tukirabyeko gavumenti ng'egenda mu maaso n'okukikola, ng'egenda mu maaso n'okugobaganya abantu mu kibuga, ng'ebasende eyagala bagendeko ewalala, naye yeerabidde nti abantu be bakola ekibuga n'ebaanaanyiriza ebitundu ebyenkanawa senta omutima gw'eggwanga Uganda abantu be basinga okuŋŋaanira wano we basiza okutributinga okugabako ewalala. Obadde oli ku Yugi Update TV, nzikiriza nkome wano. Mbaagala nnyo era nga mbaagaliza olunaku olulungi. Mweraba.